Abatuuze mu ggombolola y'Emmende bakedde kuva mu mbeera ne baziba oluguudo oluva e Kikookiro okudda ebbanda olw'embeera embi gye lulimu. Bano balusimyemu ebinnya n'okusimbamu ebitooke okuziyiza ekidduka kyonna okuliyitamu. Tutamye abantu baffe bagwa mu mazzi ku makya n'eggulo, enkuba weetonya abaana tebasoma, kwegamba ffenna tuli awo tetukola na Tawuni kansi tutegeeza n'olwekyo abantu waliwo mbeera y'okwekalakaasa nabo babeera batuufu. Abakozesa oluguudo luno batubuulidde ebizibu bye bayitamu. Wa boda n'alyawa enkuba weetonya tetukola. Abamu tugenda ntugamba tugenda ku ddwaliro ya gavumenti ogenda okusumulukuka tusanga omugga gusaze tetuyina we tuyita ne tuyisibwa bubi nnyo. N'ensonga weetegereza embeera gye tulimu abantu banatera okufiira wano abaana tebakyasala abadde nga bagenda kusoma nga tubeera mu ntalo zokka kusitula abaana sooka n'ositula basomesa ate n'okomawo. Abatuuze bano balumiza ssentebe w'eggombolola y'Emmende Fred Bukenya okubulankanya ssente ze baasonda okuluddaabiriza. Nga tugamba bannange pulaani za gavumenti tezinnaba kutuuka ezibalimira oluguudo Kiwazzi. Naye ng'abatuuze mulina okwekolamu omulimu. Bwembeera nga mulina okwekolamu omulimu mulina okusonda ssente tulime oluguudo tukole n'ebigoma byaffe wano wansi wano we tuli. Abantu basonda ssente ne zikwasibwa Chairman Seferi owaffe ow'eggombolola y'Emmende zikole ku mulimu ogw'okulima ekkubo zirima erimemu nga ne ggombolola bw'eteekateeka okulima. Naye ssente ezo ssente ezimu zaatwalibwa ku majaabu okusasula amafuta ewakiso wali ate endala zaamuwebwa ng'omuki ng'omuntu. Ssente ziri mu miliyoni 3. Naye kati kigenda mwaka mulamba tewali kyali kikoleddwa. Ssente ng'alina otuyamba atulongooseza awantu wano. Olw'amaloozi zonna ng'amaze zifuna atubuzaabuza. Tayagala kukola luguudo. Wabula bwe tugezezaako okufuna ssente bw'onaayogerwako bw'awulidde nga tumbuuza bya kkubo essimu n'agiggyako tezeemu kuddako. Oluguudo luno lugatta ebyalo ebisoba mu 10 okwetooloola eggombolola y'Emmende wabula nga we tuviiriddeyo ng'abatuuze tebannaba kukkakkana.